This is Inside Out. Oli ku SML News Yugi nga bulijjo buli sabbiiti webeggwako tubeera n'engeri gye tutematemamu ebintu byaffe n'abantu ab'endowooza ez'enjawulo. Waliwo abaasoma ennyo waggulu, waliwo abali wakati awo, waliwo ababiraba obulabi. Mukwano gwammwe Dr. T. Amale gwe tubeera naye awa nsanyusa engeri gye mu-evaluatingamu ebintu bye. Abamuntu akasajja ako kagezi nnyo. Ng'abalala bawumula n'okuwumula ebigambo ebinene. Kale neero gwe tugenda okunyumya naye weeteeketeeke tutandike emboozi yaffe bulungi. Nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Sebo nkwaniriza nadde nkusuubira okubeera ekyotera. Eyo sayidi esi yewammwe. Naye lwaki tewagenze ku mikolo gy'abannamagye? Anti nakugamba nze ndi President Shandawaya. I'm a President Shandawaya. You cannot see me, but I'm around. Katosa kundaba bintu bingi. Era ne mu government sikola mikwano mingi nga nesigamye ku kyawandikibwa kya Bible nti yeretako emikwano emingi yeretako obuliyinike. Nze mu government ya Museveni in fact sigiwagira. Siwagira government ya Museveni. Mpagira Museveni ye ng'omuntu ogwenfata yandeta ku kibuga kubanga government eringa nnyanja. Mulimu ebikere, mulimu empuuta, mulimu eminya, mulimu ebuyamba, mulimu enfudu, mulimu obuneene buno bukabanga omwana, mulimu onsumaki eno erina omuwa omuwanvu, mulimu buli enkejje mukene biri mu nnyanja omwo. Kani Kyagulanyi aba mu gavumenti. Kati bwe ngati wagira gavumenti ya Museveni mba sikutegeera. Era emikolo gya gavumenti kibeerayo n'engiraba. N'ebiro n'embiraba naye nze ndi President Shandawaya. Eki kubanga nategeera nti omusajja atukulembera eggwanga mu ggwanga lino Muzeeyi Museveni Shandawaya gy'atufugisa. Era abakulembeze baffe mu Buganda abaleka okwambala amajoowowe nga balukwago ne batambula nga balina ebijegere ebiwanvu. Obuganda n'abuleka wali ne bwereegera emmengo ne Buganda bubwa amaanyi. Tabifaako etanoonya bitiibwa. Oyambadde ki munda awo? Kyekikulu mu ye. Tekiganya ogenda ku mukolo? Ate ndi w'amagye. Siri w'amagye. Omukolo gwabadde gwaba civilian. Nze ndi civilian. Nze ndi muntu wa bulijjo, nze ndi wanayingi. What are you? I'm President Shandawaya. Museveni wali wendi. That's not constitutional. Where is it? Constitution mu Uganda eri ludda wa? Constitution efuga ludda wa. Muhoozi agambye ku Talehe 6 nti bajja kyogerako mu High Command abalamuzi bayogedde. Ng'oddamu ebya constitution. Kitegeeza High Command yesala. Mu nsi yonna bwe kiri ebyobufuzi bifaanagana tewaliwe byawukanira. Politics is a combination of is an alloy. An alloy is a combination of many metals. Nakolamu ekyuma eki. And politics always, the science of movement follows physics. Mostly Archimedes principle. Gwe tulabanga Muhoozi kyayogedde kimenya mateeka. Amateeka. Constitution is the supreme court of the land. Ati buli lunaku Muhoozi amenya amateeka. Teeka ki erigamba president okuyita mbitaala? Byali bimusibyeko. Omukulembeze akkirizibwa okumenya amateeka. Waliwo ovunaanya Katonda okutta abantu. Abantu tebafa buli lunaku. Akoze amateeka alina obuyinza okugamenya. Babirimba baana abato wali ku constitution. Gwe omusajja ayagala kujjawo gavumenti ye gye yalwana nga ali mu nsiko mbu gw'ogijjeko bw'akujje mu kkooti y'amagye akuleete mu kkooti za bulijjo zigenda ojja kudda nga 27. Ebabigamba bawanayinki. Omanyi tulina okumanya guleedi y'obulamu bwaffe. Nze sijja kweyisanga abalala kuba mmanyi kyendi. I'm a President Shandawaya. Najjira ku order ya Museveni. Mukwano gwange President Museveni owookubiri Hamu Kiggundu, omulala General Sali Musale, omulala Katonda eyandi n'ekkanisa egi gye nsabiramu. Nkola ku vision
bukedde kiwedde olompeddeyo kati nzije wano njogere ebintu ebisanyusa Fuutu Soja mundi ate mu FDC nze nyambala G-string nti Besigye kye yatulimba alinga omukazi omunene ajja nga alina akabina kanene ayambala G-string naye nga Kyaddondo ne Busiro biri bweru namuleka ali mu mpale kyeyo kati yadduka tiwazze Kyagulanyi banna omusajja ngo mutalabangana kada kabagezi kokka nga yakogere talina magezi munna mwatagalira ddamu FDC singa wazimba kali yamwe naale musinga oli wala mbuli mu FDC mumuli mu Besigye basalamu Musumba tebamuwa ekimotoka ekipya kimazira simu yaba okubukedde nga akijiddemu bonna banoonya mu 7 buli muntu anoonya mu 7 ate nze mulina nga nvaawo ndekagwe nzijjeyo bajjula ngende eri gye bambegereko ogambye natagala wali mu FDC n'okwata amagezi gonna n'ogabanya mu FDC singa wayimira awantu wamu kuba kati Kadaga ali mu kuva Busoga wasigadde Bigirwa yekka yayimiridde awa kubanga Bigirwa yagira mu Nuupu ya Museveni anti Nuupu webere ya Museveni nti ejunguludde ebyobufuzi bya Uganda byonna kati Museveni agenda kuyitawo buyisi it's a walk over bwe mulaba walabye abaana anti nze nakugamba buli wowuliranga kuliko enjiri mu njo omumanya abafumbo bali mu kwegatta ekyo nkikugamba buli kaseera gwolowooza mukama mulungi wanika emikono mu bbanga bagitumbula kumbe bali mu kwegadanga kati bataddeko ewantu batakuba bulango kusirikamu basooka kukola kikati mubawulira biri byobusima bubuwa emisima agambye kikati kiki kyolaba ekiriwo ekigenda mu maaso nalabye Busoga abantu baliwa yabadde gye Busoga yabadde Busoga nabaddeyo nze tewabaddeyo gwe wabaddeyo tewabaddeyo bantu kati bannaku be bawerekedde ababadde mu tawuni awo ate ku Besigye awo kyandibadde kika Besigye n'abagina Kenya bamuwagira naye ono Kyagulanyi aliko abayaaye muyimbi tewalabye bantu kibungi ki nakikugamba nti bwoba mulungi mu kaboozi nga tolina baana tunakakasizaawa if you claim to be good in sex when you are barren how can we prove your goodness nze senga atafumbirwa mbuulira babakwata omusajja ni mwana wange nansubuga jangu omwana musajja omunyiga wano omunyiga ne wano omukwata kabedo n'akadumpu nga gwe oli ku lujja walemerawo biki byongamba ogaba kyotalina tukoye ebyabantu abawerekera opposition twagala bantu twagala buyinza era nze nakugamba ndi malaaya alayire kololo gwe ngenda naye mama bwe yaŋŋamba eri abatagenda kukkiriza ku bino ebigambo byemwogedde ye kati gwe gavumenti ya Museveni nevaako oba osula bwetavaako ngambye bwevaako anti wulira abantu ababeera balogo balowooza gavumenti bagikolimira kubanga singa bikolimo byali bitobbo teyandifiiridde ku myaka 4 yafiira ku 8 mwegi Ssekabaka gwe baayagala ennyo yafiira mbuliri kwana mugumu ng'omwenge gumukubye ne bagamba gubbo teyamusse oli yafa mwenge omanyi nabagamba politics we wabbulemu oyo Seggirinya ali mulwadde bifo nze nnyinza okuba nagwe nabbyeko omukazi nankuba essasi ne bagamba Museveni yasse mutabani we kati nga lwaki anzita buleni ze monke bwongo bwankima people should know kati Museveni atufugira mu underwear ye political underwear system whereby he does not possess as first in command, he does not possess as a superior, he comes second most and sometimes Museveni can place himself as a fourth in command kumbe ye first ekyokulabirako ekisooka olutalo lw'e Congo yagenda okuvaawo ne credit Kagame yayogedde South Africa Tshisekedi bimusobedde M23 batambudde Museveni yefudde atabiwulidde kumbe alulimu directed agenda kufundikira nga azizaayo emirembe lipooti eddemba kulu olwakalutu kalye kuba kasita America asiima nti ekyekyo kati nawe ne Muyanga Lutambi yagenze mu kabokisi ate okumanya abaavu basiru agenze mu kabokisi kuba Museveni kalulu n'alonda Kyagulanyi waggulu nakka wansi amaaso ga Museveni n'agafumita ate akalulu n'akatta avaayo agamba gavumenti nagikubye ekigwo kumbe obulu yakoze ati yabuse yabuwonoonye abantu b'opposition 8 abagenda okulonda ku 10 olubavayo babuwonoonye
so bwe wawulidde nti kooti ey'okuntikko eragidde kooti z'amagye zeeko okutwala nga basiviliya ye Museveni yabikoze yabagambye kati nno omanya akomyewo ne yeefuula yawandika ebbaluwa mbaddeyo PDM nga ndi mu kulambula ebintu byange mbwayihadi bampadde lipooti mbwabalamuzi bagambye kumbe yennyini naye ensala yakoze atya kubanga Museveni does not possess as a dictator. Democracy is the first degree of dictatorship. Then it ceases to be democracy. Katonda bwato bwatukulembera. Kati yogedde tekikola anti ebyobufuzi. You cannot define democracy by saying the first degree of dictatorship. Anti ebyobufuzi kubuzaabuza bannaku. Tewali dictator asinga Katonda kitaffe ali mu ggulu. Kubanga yakutonda n'akoleka okukola byeyagala naye lwofa yalumanyi. Lwofa yakola ki? Era ne family mozaalibwa yagironda. Manyi wali oyagala nnyo okuba Omuganda naye bakuzaala eyo Kawolo mu bikajjo. You cannot change. Kawolo mu bikajjo sizalibwa Kawolo mu bikajjo. So I am rightly born in a place I love called Buyuge. Buyuge in Kaliro. Yeah, you know. Ne wali oyagala okuzaalibwa mu family ya Sudiri Lupaleria. Naye Katonda yasalawo ozaalibwa wa? Ebuyende. Nkugambye Kaliro tekabi. Andi nze bongati nva kyotera bongamba nva kalungu ulira kujjako okwagalayo ssente wa Sudiri zaalibwa eyo ki. Katonda teye positioning nga nnamba emu era abanga ataliwo naye omnipresent ne wano wetuli ajjawo bujja oxygen tutabairawo kati ne waatali atubeerawo kati Museveni amaanyi mwajja okufuga emyaka 40 geego obutabeera mu kifo naye nga waali era ne bwaba ye positioning namba emu agireka nga eri vacant ne namba 2 nga eri vacant n'ayimirira mu kyokusatu kyokka nga yali mu kisooka. Eyo system gyayambye okupulandinga abakulembeze mawanga agatuliraanye era kyekiruma Kagame. Buli olwa Kagame ng'ayogera Kisekedi natamuteekako His Excellence manya akuba Museveni. Wa Museveni yassaawo Kisekedi okimanyi. Sikimanyi. You know it. Ati Kisekedi yawangula. Tojjukira. Ataata awangula yafuuka atya president. Ne Museveni ataatu gomugata awangula yafuuka atya president. Omanyi maama wange yagamba uva 2 gumba babba temuzuula ngeji bababbamu kiteza muli basiru. Salva Kiir bali bamukubye emirundi okimanyi ne bagala nomujjako. Kati Museveni agogeemanyi nti ne gyatali gyali. Kati Kagame alwanye nnyo okwebrandinga nga Museveni kikyamulemye. Kyekiruma ba King Saha ne bagula bonna abajjonkera Kenzo. Amazima bokiteekawo Kenzo ne King Saha. King Saha alina vocals. Kenzo byayimba tetubitegeera naye ayimba Panama ne Yugoslavia. Ne weebuuze yamukonekitingayo ne wakubula. King Saha alina degree. Kenzo talina wadde ebbaluwa ya P7 wadde ey'omugi wadde ey'amadalasa. Naye Kenzo amazima afuuse wattutumu mu nsi yonna alina ne BET award ne muggula be bamunominatinga. Kati ekitawaanya abakulembeze abalala Museveni talina bbaluwa n'emu. Kagame yasomera mu America. Abakulembeze abalala basomye Museveni talina bbaluwa n'egi. Oba kale bye byabulira mu ntalo. Wabeeyo omukwano gwaleeta ekifaananyi nti twali ku graduation ono ye Museveni byabula naye ye mukulembeze emyaka aga n'omusobyo kuba agenda fuga 8. Kubambi obufuzi n'omulambo gufuga. Nti Lumumba akyafuga Congo ne Mobutu akyafuga Congo. Bye baakola bikyaffectinga eggwanga eryo. Ne Museveni ne bw'anaaba avuddewo omulambo gwe gujja tuunyirira emyaka ekitono 40 ng'ogw'Obote bwe gukoze n'Amiini. Kati mu mbeera eyo bine bya Museveni avaawo ne yeefuula ali mu PDM. Era yatandika dda okunoonya akalulu nju ku nju mbu yeefuula alambula embuzi n'embizi ze baaba esongodde ennyuma. Ozimanyi embizi za gavumenti zeega bakuwa embizi ng'esongodde ennyuma ne bagawo girabirire eveemu obukadde. Ye Museveni ali eyo atambula. Bakyagulanyi bali eno bali ku bivulu bya Palasemania ani ku Sarena didi dadada muli eno mwasaamiridde mu kibuga omusajja ali mu kunoonya kalulu. Atulimbya abufuzi byobufuzi tubanga abalula abalongo n'okuwe mulango n'okugjamu empale njijjamu. Ne yeefuula atali mu kibuga Kampala. Kumbe bigenda mu maaso bena ne ruling yagiwadde. Bannayuganda balowooza nti ebintu byayise mu kkooti. Era nabye aba opposition nga basanyufu nnyo nga actually nga bawulira nti bamumezze. Ate kangubuulire afazaali bikyatumumoonya tumumezze abo opposition balinga malaaya. Abo opposition balinga malaaya. Bajja kulaga nti banyumirwa kumbe bakuganda ono munafu era basigala ne bakugeya. Oyo politics.
bo bakimanyi, they know. Museveni ku kigambo ky'okumuyeekera bino muvume n'ebirala ku kigambo ky'okumuyeekera tayinza kukkiriza muyeekera kwolesebwa mu kkooti ya bulijjo. Bo bakimanyi bannambooze bajjangayo ssente miliyoni 27 bo bazikomezzaawo ne bazibasindika ku mobile money. Abo tobeesiganga baseggona. Seggona yagambye eki? Ssenyonyi agambye eki? Awo waali yatuuka alinga ekyana kye basibidde mu luumu muri bagiya. Bwe kirya bwe kyebaka bwe kifukamu bwe kizuka bwe kiryako bwe kiddawo bwe kyebaka. Ssenyonyi kati alinga omwana ayonka ebbeere n'akwata akagulu bw'asamba bw'ati ng'awulira emirembe gimuli bubi. Kati munnayuganda naga nti butuufu Masima Museveni ayina demokulaase. Tumukutte musajja tumunywezezza. Tumunywezezza. Ate n'ebigambo byadde awandiika ebbaluwa teyakoze nga badikiteeta abalala. Naga abalamuzi bano tujja kirongoosa. Enkola ebbiri zaayogerako zonna ziri mu mateeka, referandamu ne paalamenti. Yonna babe waliyo abafere be. Nti Amonga akigaane. Kyokka Kadaga ali asobola kiziyiza. Obanga omuyivu ategeera ebintu bino naye n'oba n'engeri gy'obivulugavulugamu n'ebifuula ebitakola. Kati kyova olaba nti Museveni yafuba okulaba ng'akola replacement Siyole. Replacement Siyole eyo kwe kulaba nga wava munno tewadda munno. Museveni afugisa wava munno nti ajjawo okugulu nazzaawo omuggo. Kati Amonga yali mwefuddisa olina kyomugamba n'agaana. They don't have any entitlement. Balina mirandira bya bufuzi bya Museveni. Kadaga yalina emirandira ng'alina believability ng'asobola ga be okyawulira be mu paalamenti. Oli yali weefuddisa addako. Asooka weefuddisi. Addako weefuddise mu paalamenti. Loopu wa Nuupu. Obufo bwaba bwagala. General Sale yatubuuza luli nti mujjukira engeri music gye yayingira politics. Bwe nalabye abeefuddisi nga baleese Khalifa aga naaga nga kandidate waabwe Kawempe nenzijukira ekibuuzo ekyo. Tutuuse tutya wano era tuvaawo tutya? Anti nkugambye, if you don't put details mu kintu kyonna ogenda kumiisinga ensonga. Museveni politics bw'oyogera ekigambo ndawe y'abantu baseka kubanga bo bamanyi kintu kya lusaagiriro. Kumbe ebyobufuzi tewali kusaagirira. Why? Nti gavumenti ya Museveni yagizimba n'atagizimba ng'eri serious. Kumbe yesinga okuba serious. Kiki otegeeza oga nti eri serious? Anti bwe tudda mu skeletoni, waliwo skeletoni za bikeebi, endo skeletoni n'ekizo skeletoni. Waliyo skeletoni nga ekintu bw'okikwata kuno kungulu kigonda nenga kirina amagumba munda ng'eyaffe abantu. Waliwo skeletoni endala nga bino ebiwuka ebitambula ekawungeezi nga kuno kungulu kigumu nenga munda kigonda. Gavumenti ya Museveni bw'ogikwatako kuno eringa lyenvu naye munda erimu amagumba g'otasobola kumenya. Ekaluba kungulu, egonda kungulu. Eyo gavumenti mbi kuba yebeesinga obubi ogiraba ng'etali siriyasi. Nti okuba n'omusirikale n'ogenda n'oyimba oluyimba mu studio gye bamanyi n'ogamba nti baseball yalukubye nga luga Museveni mutuviira Abanyarwanda muveewo ne lukuba ku social media wonna. Oli n'ayimira Dubai n'agamba Abanyarwanda ngenda kujja Mbatebe n'acekinga mu ggwanga n'ayingira nga mwana muto. Oli n'avuma Janet n'atambula. Oli n'awemula, oli n'akunama, oli n'ali buli omu n'akola byayagala. Eyo gavumenti mbi mweto bwegenda tukulembera ebbanga by'ebyobufuzi bya ndaweya. Towe positioninga nga muntu w'amaanyi, we positioninga nga omunafu. General Sale atuula bw'ati najjira nno mu kipale ng'olaba General Sale mujja mwambadde amasuuti najjira mu kipale kikakki nga kya 10 n'atuula awo ng'ali na mbigatto n'ateekako seggereeti mwene mulowooza mumwenkana. Tomulabangako? Ne mulowooza mukola ki? Mumwenkana. N'akola assimilation wakati wammwe abaze ne temulwana. Yajja n'empale ey'ebimuli. Mu State House muzeeyo abikola. Ne mukuŋŋaana ne mweyawo ne mwekyanga ne mwagala omukuba naga nedda nalweiso bwe yeefuula wali ayibika mwe temulwanira wano abaana bange baleke. Buli muntu n'akiteeka mbwongo nti gavumenti omuntu akimanyi nti okuvuma omukulembeze musango. Wano mu Uganda tebakimanyi. Kati tugere ku international scene. Kiriko amateeka. Kiriko amateeka ag'amaanyi nno. Kiriko amateeka. Trump bwe yamala okulayira okuwangulwa
n'agala okulemesa just ne beekalakaasa baabasiba na kati ye yabajje mu kkomera naye wano ewaffe abantu dembe lyaffe okwekalakaasa dembe lyaffe okwogera dembe okwogera byeyagala. Actually onzijukizza nga bwe bagamba nti gavumenti yasiba abaana ba Nuupu. Okimanyi nga n'Amerika yasiba abaana ba Trump. Yabasiba te nno baba tebagenda kuvana mu kkomera kati wabula ekyabajjeyo Trump kujja Trump n'abajja mu makomera. Tewali byabufuzi ebyobufuzi mu nsi yonna byebimu wabula bikyuka na buki basiba mu Amerika abaana ba Trump basiba kubanga abeekalakaasa emyaka ena naye ng'okwekalakaasa bagamba kiri constitutional bo bennyini bye batugamba Amerika tekimenya mateeka omuntu okulaga endowooza ye. Genda olaba obutambi obw'emiggo egyali waliwo omwana eyafa mu France ebiseera ebyo aba ne beekalakaasa emiggo gyanyookere France. Muganda wange Makuroni ye tali sikinga genda wesimbe ku luguudo abasajja aba France basobola okukwata omukazi they manhandle her ne bamunyweza ne bamukasuka ku mmotoka ebifaananyi kwebiri mu France first world country. Naye wano singa oli ajja ku parliament ng'akutta omutwe gw'embizi ng'ali bwereere poliisi olumukwatako eddembe ly'obuntu. Eyo gavumenti ebeera mbi nnyo eyepositioninga ng'etategeera kumbe etegeera. Bannabyabufuzi abepositioninga nga abatalina magezi be baba bagenda okukulembera ebbanga eggwanvu. Kyova olaba abamu ku basajja abasinga amaanyi mu gavumenti ya Museveni ye sekandi. Nze simala googera ate kali walagi ne kiro y'embizi mwe ne mulowooza muki abo bamanyi bategeevu. Oli serious? Atabeera ku popopo. Amaanyi ga sekandi gali ludda. That is one of the most powerful people in this government. Mama nyabo. Anti gavumenti erina ekigambo kye bayita underwear. Kati Mr. Muyanga mmanya oyambadde kimunda nga sina bino what are you putting in munda oyambadde ki yinza okuboga omutwe element. Kati bannabi Uganda bo batunula kino kye balaba gavumenti erina ebintu bingi nnyo munda ebitambula. The government fe twasoma gundi twasoma nze nasoma engineering wa civil abeeramu amazzi okubajja n'okuzimba naye drainage systems oba bano aba water pipe esinga obunene tezitambulira ku ngulu. Ekyo kimanyi bulungi. Osobola okusanga pipe bweti ng'erina diameter bweti zibata ducts ng'etwala amazzi n'egayisa awo mu Kampala road mu makkati bweti neyita ewandege neyita Makerere University n'egenda ey'emaganjo nga pipe ya kazambi nga nnene bweti naye nga gwata paka lweyabiko ba tractor ekola luguudo n'egyasa n'olwokola mazzi ne gafumuka mu bbanga nga bujo wano waliwo pipe. Waliwo ebintu ebitambula mu bulamu ga gavumenti. Gavumenti si kudda ku social media kuleekaana ng'abantu baloba kuba kalulu. Gavumenti erina bizinesi nnyingi ezimanyiddwa n'ezitamanyiddwa ng'abasalawo be basekandi. Nojja mulaba nga ajja atunula bw'ati abeere ku mukolo ayogereyo bibiri atuule gwoga abasajja bano Museveni abawaatya ebifo. Obuzo lwaki tebawummula? Maama nnyabo abo eyo gavumenti. Ne Muhoozi bwe bamubulandinze. In fact ekika kya Muhoozi ye sekandi. Bamubulandinze nga sekandi munyi wa mwenge mutamiivu. Bannayuganda tebatamusaako attention tya ekyo tebamusaako attention. Nabagamba wano ne baga nti ayogera ebintu ku Twitter ne baga nti omuntu enalooza nti ekyogeza Muhoozi Tamiiro gwe musiru. Kubanga oli mujaasi. Abajaasi obategeera gwe endowooza yaabwe n'entegeera tosobola. Twali ne Kaleero omusoka Kaleero omumanyi. Twali ne Mukula kapiteeni. N'atugamba ekigambo sirikaali kitegeeza ekyama ekitategeerekeka. Olaba omusirikale awo omusirikale atrainingibwa nnyo. Sikalo gavumenti essa ssente nnyingi nnyo mu security. Gavumenti adde ssente nnyingi nnyo Muhoozi okuba nti gwali ku social media omulabanga ekron. Musajja tugenda kuba bamasinale Kongo wano mu weeks ziizo. Ekyokubiri tetwamanya kyayogera. Kati gw'olaba one Museveni agamba we are the masters of violence. Bwekiri era amanyiddwa. Social media mumuvuma naye Muhoozi akola tweet egi neyogerwako n'okusinga post za Bobi Wine. Ekitegeeza mumulowooza nti mumuvumira ku social media. Actually for us we can abuse 4 times the more than you. Nze teekaawo nze njogera ekintu kimu abaana ba Nuupu bonna babuloga ba Nuupu bonna tekuli ansinga. Bateekaawo nze omuntu ogwo.
nyoka ayinza okubuuza obaddewa mbadde awo ku nsona badde noonya sabbuuni nga bamanyi obadde n'omulenzi naga okay kale oyo mugambe tumulinze notategeera kyaggamba kumba gaagwa obadde naye mmanju mugambe tukoze mulinzi abazadde gwe byokola bayabikola dda naye just akuleka naawe oyite mu process okola oti okule kati Museveni yeyambisa gye bayita second in command oba third in command political system nti naye mu kifo ekisooka asobola okuteekawo okyola naye ng'owookubiri yafuga ebyo birabyeko mbiraba n'akuteeka mu kifo nti ono ye iddi naye bakamishona awo nga bana nga bafuga Khalifa Aganaga Khalifa Aganaga ebyobufuzi bigenda kujabulwa bwe bityo kasita byayingira mu Kyagulanyi Robert Center mu Salimu Sale gwe yateekateeka obulungi Salimu Sale omulimu gwa Salimu Sale kukulietinga buwuka buluma gavumenti ya Museveni omulimu gwa Museveni kulietinga vaccine eruma buwuka obwo kati bannayuganda bali mu katuli balingiza abali mu kaboozi banyumirwa kumbe sibe bakalimu era bajja kuwoza masuuka bannaye gano nga gaatobye nnyo ebyo mujja okubeeramu ne 2026 bannawo ne yayitirwa kyadde Kinyankole simanyi byebyo kubanga Museveni talinga Kagame yepositioninga nga namba emu ne Bobi Wine ekisinga omukuba ayagala kuba kawagga ekitiibwa ayagala kingi era ne Besigye wamulabanga njagala ebifaananyi bya Besigye bitaano nga yambadde suuti yambalanga gadowadowa ga ntuntu awo nti Besigye naye yali tekitegeeza nti mulungi nene Besigye alina system ya Museveni ey'okwepositioninga ng'omuntu atali w'amaanyi nnyo Besigye njagala ondage essaati yasinga omutunda teyali eya square gye yayambalanga ku mutwe bw'ati n'ekiwudu n'ekipalepale n'ebigatto n'ayambala akakofiira n'ajja mu ttawuni Kyagulanyize smart wire ayambala bulungi designer perfume akaviiri n'ayagala atambule ngina bw'ati bye byalemesa bassejjusa okulwa mu gavumenti toyagala bujasi wanaalekaana nja kukuba essasi nja kutta ebyo abassejjusa mwe bali you be like Museveni you position yourself in the third or fourth place kumbe you are the first era yabeerawo nagaa tulina ekintu kye twadiscussingako baŋŋamba awo alina ekigambo nawulira report singa baŋŋamba nti waliwo ababba ssente mu Ministry of Finance I had kumbe yanoonya yennyini information eri mu ye gati Genosale ye n'abeera mu bisiko ng'enkima n'agira bw'ati tayogera nnyo n'asaagamu awo n'akolola sigareeti we eyo ye system gye bayita political underwear weeteeka munda kubaka naye ate nga gwe mukulu era tugenda okufundikira nga gwe atutte obuyinza n'amaanyi ne Katonda system eyo yiye Yesu yazaalibwa mu kiraalo n'atambula nga yakulira mu maka ga mubazzi baali baavu abantu bagana ne bannanga ono azungazunga wano tebamupositioninga nga mugagga nedda bamupositioninga nga mwavu kubanga ne Katonda ne bw'omuvuma ne bw'okola kyokka ebintu ebisalawo ennyo mu bulamu bwo biri mu ye omutima gugwe yasalawo gusirika muganda wankankubuulire Katonda okumanya w'amaanyi sayizi gyakuwa mu mpale tosajjongerako kibola osanga omusajja nga mugagga naye nga mubuliri mufu you cannot change that ayina osanga nga nze sente nzina nate ne mu mpale ninga nina loozi kandidate we ekawempe yani ye Museveni towulidde kyembuuzizza ye Museveni candidate bw'oba okyambuuza candidate we Kawempe totegedde kye bayita underwear political system nakugamba Museveni gw'ayagala yagenda okukola ki ne bw'anaaba nnalukoola njagala weetegereza abafere omuntu asobola okukufera n'ojjukira nti mu ddakiika 3 gwe bakuferedde mubaddemu n'abafaaza aba nti faaza yakuyimiriddeko n'akuwa omutwalo ogenda okujjukira raketi yaabwe nga bonna babadde bonna nga bakubba kati kana akazannyo ka Museveni ye Ssaabafere oba Nalukoola y'anaatwala oba opposition y'anaatwala oba wa independent oba we NRM ajja kuba akolagana butereevu ne Museveni kubanga ebifo bya Museveni gwe woolaba tali waali gwe tuyita ebirabika n'ebitalabika
kati ebitalabika bye biki nti wasobola okusima wano ne bayisaawo payipu y'amazzi ennene neeyita nga ne ku nnyumba wooli wansi mu mita nga 10 okka wansi waliyo payipu lweyabika lw'omanya nti wano bw'ojja waliwo payipu ya umeme manya ya waters. Kati ebyobufuzi bangi tebabitegeera era bw'oba oyagala ofuuka ow'amaanyi kyova olaba nti omusajja alina ebintu byakola nga kkakkanye omukazi n'agulumiramu katono naye ng'omusajja oyo tosobola mufunyisa lubuto yakola ki. Bwetyo butumalize olwaleero nze Sir Simon Muyanga kaddoza nawe kagwe politika ndawe nze saagala gaba bw'otandika ebyembuto nze mba sikutegeera tuli mu politics oteesa ku byambuto. Mr. Muyanga nkugambye okurapinga kino Museveni buli kintu ekibeerawo teyepositioninga nga Kagame yeye Kagame tomuvuma tomwogerako tokola otya. Museveni n'abantu be bonna abamukkiririzaamu Hamu Kigundu y'omu ku kibayita political underwear. Hamu alina amaanyi mu Uganda naye Hamu musanga mu Kapesooba ng'atambula mbizimbe byawo n'alinnya emmoto ku pikipiki boda nemuleeta wano waggulu ku Hamu wano gwe Makerere n'atambulako awo wansi nakkira n'alinnya boda n'addayo wali wansi naye muganda wange Hamu ayimiridde. Hamu topu naye okwefuula ekisaazisaazi okwo kwe kufuula Hamu ow'amaanyi. Abaana ba Museveni bonna bepositioninze nga abatalina maanyi. Sebo twasiibudde. Twase tunasiibula. Twasiibudde tewawulidde. Kakati bannange nja kudda era nze Dr. T mutukuvu presidential underwear ne mukama wange Muyanga underwear. Pwa naye kati akyagadde ekyo. Mr. Muyanga underwear. I am not an underwear. Ati kati Museveni mwagenda obaleta abakalifaaganaga bakyagulanyi ba Heridamani baani bonoona ebyobufuzi mu bintu bye munyooma era ne Nalukoola kati naye awalidde okukwata essanja alyetikka eng'omu Nalukoola bamu ku balooya ba Kabaka politics wandisuubidde nti wa buyonjo nnyo naye yayingira Nuupu ali bamweyana kati akwata essanja mwana wange ejjayo. This is Inside Out.